Mukama waffe director agumanga takbir 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 esanyusa ennyo nze simusubira kubanga yakola naye mulikikubira ati RDC yakola kute takbir bamweka omukulembeze yaziyebalanga naye kyabadde kirungi nnyo naye nansana kozere DPC wange etiimu yange ero yonna ensomesa erimbalimba egamba abantu nti lino eggwanga terina kulembera atali musiraamu, lino eggwanga alina okulikulembera okulembeza nga kuwawa abasiraamu. Bagambye ayagala obukulembeze, mama ayagala obukulembeze. Bw'abanga terina abakulembeze ngaladde si banzikiriza yaffe, Katonda alabye nti be balungi gye tuli. Kubanga bw'anaabalabye nga si balungi, lwaki oba olowooza nti si bwinako obusira tabuwadde gwe naga nti bwe kati gundi. Naye Katonda ye amanyi gw'alowooza nga nti olwaleero January we Kaguta Museveni kulemberamu bannayuganda. Banayigala mwebaze gavumenti olw'ebyo bye tukoledde abasiraamu. Nze ntambuddeko mu nsi eziwera naye waliyo ensi nga tebakkiriza byakwaziina. Waliyo ensi nga tebakkiriza mukazi kwambala hijaabu atambule mu kkubo ngera batwala bijeeko. Naye wano tusaale swala ettaano enzinamu mugireekaanya teryakugambako. Olwaleero gavumenti yatuula wasanga nti enkoko, embuzi, ente byonna erina okusalibwa alina kuba musiraamu. Madamu Alabiso mwali nnyo ebikulu by'abakyamu emabegako tubadde tukwata ekifo kya nkizo. Naye njagala okukwebaza nnyabo abadamu ne ttiimu yo yonna ya security olw'okuba nti ensonga ezo muzikutte kannalwala n'okusingira ddala wano mu Nansana ne tukendeeza ku nsonga ey'obubenyi bw'amateeka. Emyaka tetuvuddeko emabega 2013-14 okugenda awo erinnya ly'e Nansana libadde lirina ekifaananyi kibi nnyo. Emabegako mu 2019 nagendako okusoma mu Amerika mu kitongole kya FBI, Federal Bureau of Investigation. Yakikoze yekka ne banne naye mmwe era nga bwagambye nti kukwatagana nammwe, kukwatagana n'abaana bwananchi, muleeta amawulire mu butuufu bwago ne tusobola okugyamu bupokesi obwo obubinja bw'abantu ababi. Disitulikali balagambye ngabadde disitulikali nti emmundu 5 bbanga lyabaddewo ezisobodde okuba mu mikono emikyamu n'abantu ababi bangi abakwatibbwa. Agumaanyi si ga poliisi naye ga abantu okusinga. Njagala okubeebaza abantu b'e Nansana ne bakisona okutwalira kamu nti singa tutambulira awo nti engeri gye tuli nti ffe disitulikiti ey'enkizo nange banzaala mu Wakiso, banzaala Kitala. Bwe twava mu okutawaana kwe twalimu nga bomu zitukuzizzeemu okutukuba 2021 bomu zaali za njawulo era Nansana yeyimu ku kifo ekyakuumanga abantu abo. Kamwani tali mu Nansana Katooke ebifungo ebyo gye beekukumanga n'ebbomu ezaatulika nga 16 Novemba okwali yakuba ku CPS ne Parliament. Bomu ey'okusatu eyataasibwa eyagiyina yali Katooke era yali eyina naye okubaako ekifo kyegenda okukuba naye n'akwatibwa. Naye mu bbanga ttono wali bwetandikidde okuba nti tusobodde okwerwanako nga tukwatagana nammwe mutuwa amawulire. Naye bwe twava mu kiseera ekyo twasalawo nti tulina okukwatagana kubanga walingawo ekimu ku bintu ebitali bya bulijjo bye twazuula. Mu ebyo mwalimu nti abantu abasinga be twakwatanga mu bikolwa ebyo by'obutujju n'obumenyi bw'amateeka obwa digule eya waggulu ng'abasinga beeyita amannya ag'Ekiyisiraamu. Kyokka ng'ate ekyewuunyisa si Bayisiraamu aŋŋambe bwekyo kubanga Omuyisiraamu wano buli omu agambye Omuyisiraamu mutandika n'ekigambo salaamu aleikum nti emirembe zibe gy'oli. Nga tulaba ebintu bino tebikwatagana. Obuyisiraamu buli ku sayidi ey'emirembe naye ate bano nabo abeyita Abayisiraamu
bali kusayidi endala nga okiraga waliwo gaapu waliwo ekibulawo abantu balyanga bimwe bayise naye lwaki kubanga okumwataka tubadde tumutaddeofe nga sekirite nga tuliire nga n'abantu baffe bali sayidi eyo so omuntu obiwajja neenyiga okubanga batumwebaddewo neenyigawo n'atandika okuleeta ebigambo byayaga ng'akozesa ate amakubo agaliwo kubanga batugabaseko batugale fe abantu tubasisinkana emirundi 5 naye najja n'agamba nze ndimukkiriza ndi muisiraamu era nga kuyita mu 50 mu mirundi egyo 5 mbunye yange enjiri yange abantu bebazza sayidi eri naye funa omuisiraamu omutuufu olagira ddala entambula gyatambulamu yakiisiraamu naye ng'ate ebigendererwabyo ebirala nnyo naye lwakwabadde omwatu Sheikh wagambye wano bantu bannange wano wewange mumwatwa tugizibe mu mwatwa egyo egimu madamu abaddisi mulimu obwavu kubanga balimu bajagamba gavumenti bakuba tebaagala kyenvudde bakumira mu bwanvu ate gavumenti bwebalega bakatuteekewo amakubo agajja abantu baffe mu bwanvu ekyo kyekimu ku byokulwanyisa etuusa okukozesa netulina okukozesa okumalawo ki ebikolwa eby'obutujju n'obumenyi bw'abateeka omwana bamukwatira ddiini ali muzira ate watutuukiye muzira wagenda ku sikaala kusoma ddiini kati ate muzira watuukayo otya lwagaape tubadde tulina wakati waffe security n'obuyisiraamu oba n'abantu bafa babwijjo n'okusinga ennyo bagamba waliwo enkwaso mbiri wakati w'abaana ne maama ekyokulabeka ekitono ennyo omutujju eyasooka okwetwisaako bomu mu lutalo lwa ISIS mu Iraq bamumanyi bamuyita Abdussalam yali mu Amerika bazadde bazaalibwa Jordan omudamu ekyokulabirako n'agamba nti singa tusuubirira omukyala tuba tukoze ensobi nnene lwa nsonga nti singa gwewaswa ebyokukwata abatujju kale nga bwebayita nojja ng'okwata taata w'abaana taata w'abaana emirundi egisinga baba n'ensonga zazigambako ku maama abamalira abaana ayinza bagamba maama yazza abaana wabbali n'abagamba nti banaye mumanyi kitammwe ekimusibiza wadde ekimu ku byo kekambe kano kakutta bakaafiiri era mukakuume nnyo nammwe mukali mu maaso omugamba omulimu gwe kati bali babaddewo omulabe maama bayinza abameka bwe yeegamba mu Hosea 3 nti abantu bange bazikirira lwa butamanya mukiraba nti ne baana abagenda mu butujju lwa butamanya n'abaana abayingizibwa eyo lwakuba bazadde baabwe tebamanyi ne bagenda babalimba ne busikaali oba n'abantu bafe abazire baleeta information enfu aya 58 bahajjati abali wano bwe naaba nnimbye oba bakadde baffe nti Wakiso twali tutandiseeko chapter bweti ng'ate abagikulemberamu nga baba poliisi nga director wa counter terrorism mwali mukireddemu wamma tuzze tukola enkiiko nyingi naye tetufunangako foramu ng'eno egatta abantu baffe bwe bati ate ku mulango ogugamba nti public awareness naki anti obuyisiraamu si butujju sikirabangako era twebaza pulezidenti okuwa ekifo ekyo okulaba nti okikozesezza owadde esubya kino kyewatandika kubanga twatandika juzi emyuko tekikoma tujja kwogera nga bwe tubadde twogera nti tulabe oba tunasinkana nga buluvannyuma lw'emyezi 3 oba on a quarterly basis oba oluvannyuma lw'emyezi 4 oba 6 nekijja kuva eri director tulabe nti Wakiso tubeere ekyokulabirako eri disitulikisi endala naye nga tuyambibwa director waffe gwetulina wano. Njagala kwebaza nnyo omusajja w'amaanyi bw'omwatuwa mu Nansana. Tulina DPC waffe atasangika. Nkoze ne ba DPCs bangi mu Wakiso naye ono nze simanyi gye yava. Ne timu eyo Nansana omulabi wano ne Oso Operations n'abalala
abantu nasala bebaka kutulo sebo director yagamba era buli osoboza nali wakitojewa netukola nangata nasala teyebaka tatula yetamanya nti obudde ki buli kadde mbamula kukola ali mu community policing so twagala mwebaza DPC nawe olese ligasi tujja kujukiranga kwebyo twalina DPC tayimu nasala embeera yonna yali mu nasala nsuubira n'abalabakozi bambi kwebaza naye tuwabira omuntu mubiri gye naye akola ate ne bamwebaza so tukwebaza mu maaso g'abakulembeze bonna ne ttiimu yo yonna tuwa omutwogerako ebyo tutalitera omukyalo oyo naye mukozi omukyalo oyo naye mulungi mmwe bakama baffe era nebaliza nnyo district Amin mwami ono simanyi mwamulaye bulungi wamasi bweyimire bakula fenga abakulembeze kuba tuze kwogeraganya namwe kumayiwala kubayigiriza engeri omuntu gyagalamu eggwanga ekyokubiri omala okwagala eggwanga lyo bwenkulakulanayo eriruddawa oba bwenkulakulanyiza otya okulaba nti ova ggwanga ensonga ekusatu omala okufuna ekyokukola oba development okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ebintu ebisatu bikulu era nze sikkiriziganya bamaama bali wano n'omuntu agamba kyabatujju basiraamu wabula abo beerimbika mu kifaananyi kyaki yes olwaleero ayagala okubeera omutujja ajja agenda masiraamuke ku makya agenda akoleki ne mu ddiini endala tubalina tulina bapasitors olwali nga balokole abamu naye tabalukibuli akole kyaki wali naye tageti ye kulaba nti buli mukyala ali mukyaki amuteeka mu kansoli mwakuteeka mu kasengeri mu kansoli kusanga abakyala bonna bomukyaki yakolaki abawala bomukyaki bonna bakolaki kati nabatakanga abalokole batutama bakwata abaana baffe olaba beba batulinde berimbika kati nammwe bali ababi ab'emitima bajja ne baberimbika mbagambi talolo bajagamba basiraamu n'amanya nga balina gaki si buli muntu agenda okuzaala nti muki si buli muntu agenda mu kyaki nti ki tulinamu abalokole n'abagoberezi mufuna bulungi so embeera ngeyo bwebeerawo ffe abantu abatono oba abantu abategeera tumanya nti gundi atweyise kati awo tetutagenda nnyo okukyawa ggwanga buli akyawa ddiini gundi President Museveni abaagala nnyo terina muntu mu ggwanga muno omukulembeze ayagala ggwanga ly'obusiraamu nga President Museveni yes ate ensonga lwaki Katonda amutuwadde nga mukulembeze kubanga tasosola bantu mawanga tasosola bantu madiini tasosola bantu biyali oliwa ggwanga gundi vaawo tetunyumya namoa kapitula mitwala 2 asatu yazeetaaga tazirabanga ate azeetaaga naye pulezidenti yaga nti abantu bange babawaka kati buli muwejero famire ekyannaku nnyo bamaama bali wano omuntu omu ate mu kifo ky'omuwejero okufuna seegi nazezibikawa musawo ensi munauganda abantu abo Katonda abasaasira abatudde mu ofiisi nga bali esente z'Abannayuganda omukyala zze anoonya kapitula ye pulezidenti ataddewo sente teziriko naniwato ate ozimumye olesa abantu abavudde gwayise bube wakiso tulina abaseeka nabo abatomeza bainaanwalabaye buyo okuva kuoyakulendo manyolaki emumuleta so obusiraamu butandikira mu byambalo naye muki si mukwalifying okubeera omuki omusiraamu naye ebikolwa by'omuntu biyingiza omuki era ebikolwa bikujja muki haramu tezaala haramu naye mu haramu tufuna muki yagala mawulire lutulya mwoyo
ngiyabongera mbozi ya mwoyo bitu kipo kikyoleka mu mmeeza naye ng'engeri gye abakyala abakulu yeerabidde kikwate kyaleka ku kisenge waki beera ne ssente zo obeere mu nnyumba nno wambaire ebitabo by'abasajja biveeko kuwulira ki naye otegeera nti after money weetaaga bodegaadi agamba kubanga senga kukokola olukiro ekinandimudde otegatata traffic ali tulira ebisajja ebikola ki toyinza kuba nti obeera kumala ssente zo zokola ki. Go back and respect your husband. Shortcut yamwe. Wallahi fotugenda mpija naffe tuze kukola ki? Ekyakozesa byali bitabo kati president talina kyeyekwasa ebitabo tukoze ki? Twagala bifu. Takbir. Era nga Nsonga Shafik Ali ye RCC waki?